Show them money if you dey fun, girl. Let me know if your body dey right, girl. Show them money if you dey fun, girl. Let me know if your body dey right, girl. The way you want, girl, same be that. The way you want, you dey stick on my medulla. I feel so bad, butambula. I wanna see you daily, sikusagisa, baby. I got nothing more to give, you know that. I just need you, don't need another. Don't hesitate, I go tell you more that. Anytime when you there with him, bagakos, you're my boo-boo. Anything you say me too. Yeah, your love is true. Need you by my side, I never wanna lose you. Cause you got me crazy. You got money plenty. You got me crazy. Yeah, man. Kale nkwaniriza ku Fik Media webale kuba mulabi mulungi w'omukutu guno myaka kati 7 ekintu kino nga tukikwasaganya wole kutambula naffe bwe subscribing eddagenda maaso no commentinga likinga sharinga ate ekintu tusobolo kitwala ku level endala nyiga akade ka notifications programs zino nga za ka premieringa ate osobola n'okujoininga omukutu guno ng'osasula yakasente katini okusinziira ggowola abawoja ate nobanga ofuna ebyo abalala bye batasobola kulaba. Kale ku seti nino omuyimbi tugenda kubeera nga tuwayamu naye tunyumyemu tulabe music atambula atya abamumanyi mwongere omumutegeera ate naawe abadde tamumanyi omutegeere ate omusupporting accordingly. Kale nsanyiza okusinkana ssebo Kale ssebo ogamba otya mwetuli mpolampola sooka ombuulize kwakulaba ku Fik Media. Banaye abatulaba ku Fik Media amanya Fresh Blood era nga ndi muyimbi okuva e Masaka omuziki gye ngutambuliza mpola mpola. Why Fresh Blood? Erinnya lino lyava ku ki? Erinnya Fresh Blood litegeeza ebintu bingi singa oba oli wadde akadde. Fresh Blood kitegeeza omuntu aleeteddwa ku mulimu oba mu industry nenge kimuleese kujongerako kubanga wasobola okubawo abagobeddwa then n'oleetebwa behind it erinnya Fresh Blood ero omuntu nga you are Fresh Blood oba more creative obeera oyiya nnyo. Kati gwe kyava ku kyoli etuume wafuna bufunyi kirowoozo wazukka lunaku lumu noga nti kati kandoza kaneeyite Fresh Blood. Saava mu bbanga kulyetuuma erinnya eryo gyo lyennyini according to its meaning linkalubiriza linnyongera amaanyi dimmanji okuba nga nkola nnyo okutuuka ku kyenjagala. Bwe mba sikuyise Fresh Blood nkuyitaani ogamba amanyi agafa ag'ewaka. Apart from Fresh Blood erinnya erikola ssente erinnya eryange mpitibwa Sebandeke Hudaifa eryampeebwa abakadde bange ababiri. Oli musiraamu? Ndi musajja muisiraamu. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Eswala zino 5 eriwo esinga okukaluubiriza? Eswala eyo eyitibwa Isha. Eyokubbiri awo. Eyokubbiri eyo lwaki ekaluubiriza? Kabakadde kakwete kagenda mu shows biki what and what. Naye shows zemukuba ku ssaawa 6-7. Nze otuga nti eswala essaawa 2 ekaluubiriza. Tulina ofunayo budde bwa rehearsal. Kati from that time okudda waggulu tuba mu rehearsals. Naye nga zino zonna kati anyway mpagi kyendala ey'obusiraamu ekaluubiriza empagi ziri 5. Okusala eswala 5 eyo ninako eswala emu ensumbuwa. Then tulina zaka, tulina okusiiba, tulina haji. Haji era eyo yera naba kutuukibwako. Okusiiba nsiiba. Kirungi. So abayimbi bagamba temwasoma. Kino gwe okijjako otya? Si bonna kuba nze nasoma. Era kyenvudde nkubuuza nti gwe kyekyogerebwa nti abayimbi tebaasoma gwe nga Fresh Blood gwe okijjako otya? Abayimbi si bonna nti tebaasoma naye abamu kufa abafuna omukisa ne tusoma. Mwasomera wa era ne mwatuuka wa? Right now natuula senior 6 last year era nga ndi mu nteekateeka zijoininga university. Nkombina ekyawo
Kombine. Tujja tutuukayo. Ate lwaki tetutuukayo? Tubuulire kombine tubuulire ne points ze wafuna. Nga omanyi kyoyogerako. Era wasomera wa OB oba OG ali alaba nti my only is that from nursery? Nursery nagisomera ku Good Times era wano mu Masaka. Wali ekusaza ebutego. Yo mukimanya wansi mu Nyukumbu. Naye somero ndowooza lyavaawo. Okay. Then primary nagisomera ku Masaka primary. Awo mu town. Mukono weekaawo. Wano wennyini awo mu town awo. Then secondary O level nagisomera ku Masaka secondary school. Then HSC nagisomera Kijjavu Emiso. Awo nange okola otya? Awo nna ng'oyita nali ate kati osogenda mu kibiina ekira nga toyise era oba inasooka kuyita nobanga naye ng'oyitidde ku lugwanyi no kati P7 nakola points zaali 12. Okay. Eba first grade. Then senior 4 nakola 35. Eba second. Then HEC nakola points 11. So siwabi. Siwabi. Okay, so kati course gyogenda osoma ku university education. Ogenda somesa ggwanga. Ngenda kuba nsomesa ggwanga. Emboko onoogisobola. Ogenda mu secondary education primary. Secondary. Ogenda mu secondary. Boy kati oyinza somesa subject ki? Ngenda kusomesa dini IRE. Sure. Ngawe game ndi musajja mu Islam. Edini sigisudde ebbale. Okay. Kirungi. Awaka muliwo abaana bameka? Ewaka tuli abaana 6. Gwe n'oba wakumeka mu bo? Nze ndi second born. Taata ne maama gye bali? Gye bali era batulaba mbatumidde. Be baani? Maama wange omulungi ayitibwa Nakatudde Maimuna. Then taata wange kabaka wabakabaka ayitibwa Serada Baker. Bali luddawo? Taata abeera Kampala eyo. Yakwasaganyiza emirimu gye. Then mama wange abeera Kabira eyo Kyotera side eyo. Gye babaziika Kabira Kyotera? Esebo. Okay. So taata agira n'akomawo. Esebo. Baganda nabo bakyasoma? Abamu bakyasoma. Abamu baamalira nga twatandika dde okuyiriba edduniya. Esebo. Okay. Music gw'omuyingira ddi? Music namuyingira 2022. Tuvudde mu COVID awo. Mu COVID kuba by then nali mu senior 5. When namutandikira officially, I recorded my first song mu senior 5. Wezuula otya nti nsobola okuyimba? Wazuuka buzuukusi ku makya n'ogenda mu studio? Nedda sebo. How do you find yourself with that talent? Kakati okwezuula nti nsobola okuyimba nasooka ne inspiring Moses Radio. Okay. Wawulirizanga nnyimba za Moses Radio n'owulira nga zikkolera era yaku-inspiring. Okay. Naziyimbanga nnyo nga zinyumira. Yali musajja nga ali creative nnyo. So when naziwuliranga nga onobeera onoolira oluyimba ne lukunyumira n'obireka awo nange wekyali nga music wanyumira naye nga sikiweera budde. Till when I got a dream naloota luyimba nalinga nziruuta nga nzuuka nzeerabidde naye ku olwo naluloota Katonda ndowooza nannyamba nenzuuka nga ndujjukira nenkwata pen nendiwandiika. Baali baluyita batya oluyimba olwo? Baali baluyita haraka. Batututte mu Luswayiri? Simanyi kuba nange nze naluta buloosi naye nga lyali linnya lya muwala kyenyinza okuyita. Haraka lyali linnya lya muwala nga musiraamu. Sooka otuweemu kavaasi awo oba kakorasi. Lwali lugenda bwe luti. Show them money if you dey fun, girl. Let me know if your body dey right, girl. Show them money if you dey fun, girl. Let me know if your body dey right, girl. The way you want, girl, same better. The way you want, you dey stay come and medulla. I feel so bad, butambula. I wanna see you daily, sikusagisa, baby. I got nothing more to give, you know that. I just need, I don't need another. Don't hesitate, I go tell you more that anytime when you there in Bagakos, you're my boo-boo. Anything you say me too. Yeah, your love is true. Need you by my side, I never wanna lose you. Cause you got me crazy. You got money plenty.
You got me crazy. Yeah, man. Awo ng'oli mu kuloota ezo zonna lyrics oziroota. Just mu kiroto nafunako hint. Ndawo nomanya nti nfunyeko idea. Then nenzo kukira ntandika okwongerako according. Tunyumize ebyali mu kirooto olwohalako omuwala ono ye gwennyini gwe walootako. Yali ogiwo wamusanga busanzi. Ekirooto ekyo kyali kitya? Teyali oggi nali simumanyi era simumanyi era sirimumanya. Just kati gwe mu kirooto waloota ng'osanze omuwala bamuyita Haraka. Just naloota waliwo aluyimba. Oluyimba. Wabula fresh blood. Yeah? N'ogenda mu studio n'owandika lyrics. Wakolera wa producer yani? Producer ayitibwa Chosen Records. Akolerawo mu town. Kikuba bakiyita Baroda. Okay. Omusanga. Luyina video. By the way, oluyimba sinaluta. Just yalinga inspiration like okuzukuka. Oba wali weegezesaamu kolabe. Just according to the level gye ntuuseeko. Ndaba terusaanidde. Though nja kuddamu koleki ndutunulemu naye nga ndowooza kwalinga kuzuukusibwa nti you can do this. Okay. Kirungi. So oluvaawo wazzaako oluyimba ki? Oluyimba nange olasukira ddala baali baluyita Dead. Era ku YouTube gyeruli TikTok gyonna almost every platform gyeruli we nasookerako. Then ninzako oluyimba baluyita Rolex. Naluyimba n'abalenzi era bamuno mu Masaka. Waliwo gwe bayita Meza yawo. Then ne Cash Noble. Lwali olwokubiri. Then ninzako Dream Girl. Era nalokola ne Cash Noble. Then ninzako single yange luyitibwa Ekibala lwe current lwe luliko kubuno obudde. So kati olina ennyimba mmeka? 5 4? Ennyimba ziri 4. Okay. Opulaninga dde zishootingira video? Kuliko ezirina? Nina video 3. Lumu lwe talina video. Oluyitibwa Rolex. Okay. Ezisigadde zirina. Ekibala. Okay. Kyekiri current. Video twagikola era etambula ku buli social media. Yonna osearchinga mu searching Fresh Blood 256. Omuziki ebyogusangayo. Okay. So ani yashootinga video? Ani yali video director? Video director era mu kanyomero ke kamu ye manager wange ayitibwa manager Elvis. Okay. Yankwasaganya. Esewo. Kale kirungi. Zino zonna kati ozikoledde wa Chosen audio. Taata waffe. Era gwe weewandiikidde. Nze writer then taata waffe Chosen n'atukubira engoma. Lwaki tokola ki? Tofunayoko ku writer omulala naye n'akuteeramuko. Kisoboka. Okwarenjinga na biki? Yeah man, kisoboka naye ku buno obudde. Ndaba. Ng'okisobola. Okikutte bw'otyo okinywezezza. Kubanga era sigamba nti neewandikira kuba njagala nnyo. Just waliwo wempa abalala chance bampandiikire. Nene bikanga mbutuufu level gy'oliko usanga tebannagituukako. So nga ninasigala nga bwe wandibadde weebuuzaako bali wansi wo mu kuwandiika. Tozalayo emukaawo. Sikuzalawa. Era nange nandyagadde nfune yansinga akampandiikirengako. Naye Katonda tannaba mumpa. Kitegeeza maybe I'm different. Yes. Okay. Music omusanze otya? Bwangu ki bw'omufunyeemu, buzibu ki bw'omufunyeemu? Music ekisookera ddala obwangu bwe mufunyeemu nti nyongedde ofuna emikwano. Nkutteko ku ssente za music. Newankubadde si nnyingi nnyo. Then nyongedde ofuna connection. Where right now if it was not music singa siri nawe ku buno obudde. So music anyambyeko ofuna connection bantu abanene nga ggwe. My manager ba Madimbuko. Ba DJ Mero Pro. DJ 6 bonna sobola communicating nabo because of music. Then obuzibu bwe mufunyeemu ba platform. Yeah, wo performing omusiki go bagukubye ludda wa wana. Kubivulu concert launch bikyebyo. Bwalinga buzibu. Era kye singo tutawanya fa abayimbi mu Masaka. Maybe n'ebitundu ebirala. Platform nsonga nkulu nnyo kubanga it's the first part kucha music promotion. Muziki bakuba ku radio, ku TV,
no performinga ku bivulu abo kuba gutambula naye obanga tolina performingira tolina connection ya radio oba TV kitegeeza omuziki gugenda kona mu promotion ekintu ky'okutambuza oluyimba library ku library kyavaawo ku ground kuno promotion mumukola mutya ku ground nga omanyi nti ffe muno Masaka tulimu abayimbi ndowooza abasoma mu 10 naye nga kino ekintu kya ground okutambuza music ku ground kiva mbafaani bo kwanzijukira edda abantu batambuzanga bu CD library ka library oba ka flash or anything oba otadde music wo naye ndowooza ennaku zino abantu babivaako ate nga eyo promotion yali etandikirwako ku ground kituufu ekyo kyoyogera naye right now nga omanyi nti ensi ekula munna twadda ku social media ekyo kijjanga by the way nakyo kikulu naye ate waliwe wasinga abantu n'obuwagizi anti naye era abantu abasinga obungi no tebannagenda ku social media naye ate ku ground wano webali naye abamu tebannagenda ku social media n'abo abatini abagenze ku social media tebalina sente zigula data kugendayo ku streaminga music wo kumuwachinga ku YouTube kati bwe buzibu obukyaliwo anti era nga wegambye twadda ku social media abagamba east or west home is the best so tusoka mu supplying ku ground before we do any other thing kumuteka ku social media bishi tusoka mu supplying ku ground then wa fitting amu ne bamukuba bishi ne bamutegeera tuleka tumuwanika ground yesookera ddala sebo ne bankubadde abambaloza nti yavaawo kati ogambye ofuna obuzibu mu performinga ku concerts bwezityo oba ebivulu ebyenjawulo ebitegekeddwa abayimbi abalala baba promoters kati kiba kitya kuba kati baba tebakutimbye ku poster naye nga wetaaga platform okoleki oyimbe of course kubwereere kiba kitya ogenda newegayirira MC n'akuwa akazindaalo ogenda wa DJ n'omwokyayo ky'omwokyeza n'akukasukayo kiba kitya soko nyumize ku situation sofa ku bivulu ebitintini biwaka performingako kiba kitya onnyonnyole n'omwana ali eyo atandika obutandisi okuyimba ekyo kyalingawo nga sinabafuna management naye mbadde kefunye omukisa guno kannyonnyole omuyimbi yenna ali eyo nga yandyagadde otweyungako mu music challenge eyo banayi kiruma ate kizibu nnyo kubanze wafunanga platform ne bakakasa nti ogenda performing before I got the management ne bakakasa nti we are going to perform n'otuka ku last moment DJ n'akoyiwayo n'akulaga nti takumanyi ku program nga n'ennyimba wazitaddeyo nakudisappointinga okitegeera ekyo kiri common nnyo mu baana naddala nga kale tulina mu kasente bulungi n'omwokyayo ky'omwokyezaayo takigaana mbutino bwakyo n'akulaga nti akiri anatakolera kyoyagala so eyo problem nene nnyo ate era emalamu amaanyi omuntu nga wotalemerako kuba munnaye nze okutuuka kufuna management kubadde kuyiriba kugumya mutwe n'ogamba nti nino kikula yadde baŋŋanye nkyanja kuddayo yes okay kale ye fresh blood gwe tuli nayo olunaku luno olwaleero tuwayamu tubuliddeko ku gyenvuddewe tuli mu kuwayamu mu music otegeere wawaatuuse wawaali naawe omuyimbi ali eyo atandika otegeere nti ebintu si byangu ate oba oli awo nga bwe tuli mu field tubaako bye tuyiga ku bannaffe ne tuba nga tugenda mu maaso n'okutegeera industry yaffe bwetambula fresh blood gwe industry yaffe musically gw'otulaba otya tugenda mu maaso tulize mabega oba tuli awo tulina we tusikatiddeko ga tuli ku pose tetumanyi we tuli ludda generally ndowooza mu Uganda musically mu Uganda gamazima tulina level gye tutuuseeko kubanga we twatandika si bwe tuli abaana abalina talent mwebali kusingira ddala mu Masaka talanta mwesiri ebuddu wano tebannaba kuzuula buzuuzi nti Masaka mulimu talent abasinga oba n'abaziina tebeefuddeeko kuzoolesa babamanye nti bazirina bwekyo nakyo weekiri kisobola okubaawo kubanga talent ogina fresh blood gwe kennyini ng'ogituulidde nga teweefubyeko okukola ki kumanyisa bantu kikyolinawo kituufu nakyo kisoboka naye ate ne betwandiiseemu otukubira omuziki gwaffe oba ku radio oba ku TV oba tuwa akazindalo ku stage okukolesha performing nga mbutufu tebatuyamba
kubanga wenzija leero ne gamba nti sebo mbadde nsabayo omukisa performing ku stage nondaga nti gwe toli willing butuufu nange era appetite efa ne lwankubadde nkyagala so mbadde nsaba alina gwe kikwatako bana tweyambe ensi ekyuka osobola okukotogira nentuuka ewantu ate nga nze alina okuyamba muganda wange so mbadde nsaba buli muntu yenna waali olabanga omwana alina talent olabanga omwana ayagala okukola ekintu ng'olina kyosobola omugattako bantu mugatteko enensi ssaako okay abayimbi ennaku zino balina kye bakoze aba alina eddoboozi lyeddungi naye abasinga bagenze bagattako certain musical instrument gy'asobola okukuba ekintu kino wakirowoozezaako oba ggwe naawe olinayo musical instrument gy'osobola okukuba ekintu ekyo kirungi nnyo kubanga obanga you have any musical instrument gy'osobola okukuba ne producer kimwangoyira kati nze kuba olina knowledge amala ku music kizo oyimba oba ozimanyi ate ne bwogenda ku performance oba nti ngenda ku performinga live ne gita yange oba ngenda ku performinga ne keyboard yange piano kuga kibaako engeri gye kikongerako value kuba buli omu amanyi nti omuyimbi wakazindaalo kakiteeza nti oba olina musical instrument gy'osobola okukuba n'operformingirako ekyo kiba kikufudde ow'enjawulo kituufu nnyo era nkubiriza buli muyimbi ali eyo wakiri afune ekivuga kimu kyafunza agambe nti kino nze bannaye gita yo wendi ngitambudde ogitambudde oli mu kugisoma oba ogisoma ne kati wentuse siwabi ne lwankubadde njagala ogiyiga ekisingako awo tusubiddwa wandibadde ogireeta n'otusuniramu wano tukakasa kyoyogerako toli mu kutufera wande njagireeta inshallah tunaba tufunyeemu akakisa akalala nkubiremu batulaba okay management ogisanzeemu buzibu ki obwangu wabutubuulidde byekukoledde obirabye management ogisanzeemu buzibu ki kubanga tulina abayimbi ababaddeko ne managements abamu bazigobye abalala bamanager bebekoze eki begobye examples Fik Media wano bazimanyi manager wa Shiba ndoze kibadde latest kyekya manager wa David Lutalo Nasa yamugobye ubwo buzibu ki bwosanze mu management buzibu bwensanze mu management si bunene nnyo kubeera sinaba kumala nayo bbanga ddene wakamala naye emyezi nga 2-3 tugenda mwena naye nga according ku kinaakalaba nze ndaba okugyawo bonna obuzibu bonna obwo obuviirako okukyankala n'omuyimbi ogoba management oba biki kuba kukwatagana na manager nga musa kimu nga okola ekintu amala kugamba nti tukole kino ne mutula ku mmeeza ne mukiteesaako n'oleeta idea gyemubanze ne mugikola that's all era nga management yange sifa sinagifunamu nnyo obuzibu kubanga tutula wamu ne tuteesa tugamba tukole kino ne tukikola okay kale singa obadde oweereddwa omukisa okusinkana president wa federation sinaba anyway kansooke nkubuuze gy'oli oba toli kuba oli muyimbi binera tubigo bako sebo oli bigo bako okay singa ofunye omukisa ogumusinkana president wa mumanyi yani Herinya ligana limva mutu Eddie Kenzo ye president wa federation eyaba musicians singa oba omusinkanye kiche wandyagadde omusaba oba kiche wandi musabye kinande musabira kiri kimu era bwe buzibu bunene obusinga mu music ayongera otambula abaana abalina talent mu music ayongera obbawo omukisa ne platform singa omwana abavuddeyo n'alaga ku kyasobola amugateke tafali that's all nze kyendaba teri kyamaanyi kubanga naawe olina soka kwefubako gwenga gwe then ofuna obuyambi okuva ewantu ewalala wonna kyenyinza omusaba kyekyo bongera okunoonya ku baana omwana wajja n'agamba nti nsobola kino ne bamugezesa nga mutuufu asobola akwatibweko kuba tekiva mu bbanga era ne Katonda si musiro okuwa omuntu ekitone nti gwe nkuwadde kino era wakikuba n'okikotogera ojja kuyanga nga mutuufu you are not successful mu nsi eno kubanga Katonda yakuwa osobola ekitira n'otakozesaawo so mbadde nsaba since bo balina etafalide ne basobola okugattako bongera okukwata ku baana abalina ebitone ngaffe okay nene grema nayo weeri wane Masaka nekyo kibiina kyammwe kya Greater Masaka kigattamu abayimbi aba Greater Masaka
wandibadde naye ogendayo nojoyininga era babeera ne jam sessions buli lwa Friday olusemba mu mwezi naye lwakuba bantegezezaako ndoza jam session ya November ndoza egenda gattibwa neya December nga 13 lwejja okubeerayo wandibadde ogenda noregisteringa ne Grema nayo noobeerayo nkiwa waliyo kasente bwe nsuubira simanyi kigenda mu maaso kiriyo naye nga nkiwa yona tugenda tutuukayo kubanga era tuli mu kkubo tugenda tutuukayo tulabe kubanga era tusobola jjajinga kintu nga tonnaba kumanya wekikola esebo okay kale njagala kwerekereza ebigambo ebirala tunaabyogera mu episode endala nsuubira nti atulaba ku Fik Media ategedde Fresh Blood yani music wamutegedde era kati agenda kutandika okusupportinga tuwe enamba ya management sibakuwa emikolo wa wotayimba wesiyimba mpozi nga nza atayagadde sebo naye nga connection mbadde nzirina mbadde nga nti oyina emikolo gyotayimbako kati tuwe namba ya management bannange Fresh Blood mu booking abayimbire ku zi birthday parties zamwe zi graduation parties mikolo mbaga byonna ajja kubeera nga mpozi kulumbe kwatajja kuyimba oba kwalula balongo oba kufiirwa eyo tajja kuyimba naye emikolo gyonna egisigadde kasita gubanga mukolo gwa ssanyu abajja kuperforminga so enamba ya management eri 070 38 10 42 9 070 38 10 42 9 awo oba okwataganye ne manager Elvis owa Fresh Blood akuleetere Fresh Blood ku mukolo gwo abalina okwanjula mu bannaayo musajja muwe emirimu music amuyina music mulungi ku social media platforms wonna gy'oli tubuulire erinnya ly'okozesa abaku following nkozesa erinnya Fresh Blood 256 wonna Facebook Instagram TikTok X YouTube yonna Fresh Blood 256 ne ku Snapchat gy'oli yonna gye ndi sebo kale okujjako nga waliyo obubaka obusembayo eri ba fans bo mpozi obubaka bwe njagala okuyisaawo kwebaza munnaye buli muntu yenna yenna okuviira ddala gye twatandikira ataddeko ettaffaali ku Fresh Blood Music bannaye ntuusa okwebaza kubanga agali awamu ge galuma ennyama nange kutuuka wano sinze yeri senze kandi n'emikono emirala gibadde nga ginkwatako Didi Styles AK my brother Hassan Peter Rush bantu bangi nyinza obutabamenya bamalayo naye nga bambi mwenna alina kyangaseeko Allah abaddizeewo kyekyo sebo kale naye obubuuzo buno bubiri abantu babwagala nnyo akasooka oyina emyaka emeka emyaka nina 22 sebo akokubiri oli mufumbo onoonya sinoonya endongo wogiteekamu munnaye totandika ebyo bintu byo wamma Fresh Blood anoonya kati mwenna abawala abali eyo mwetege ono serebu omanya nti ogudde mu masannyalaze ogudde mu ssente tewali kigaana kale atakumira mpeera nsaba abankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh